abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale Dream TV, Alex Mukulu program abalungi be basinga obungi mu nsi eno mutuwangalira. Mwebale Impact temujjango okwo. Nakoma luliku ku kigambo experience, obumanyirivu. Obumanyirivu obwo bwawa. Bwe nali nkola emizannyo, abaana ngeri gye baali bazannyamu wano, ng'obumanyirivu bwabwe buli wano wokka yali yanjawulo. Bwe baamala okutambulamu, tugenze India, tugenze mu America, tugenze mu Europe, bagenda okudda wano ng'obumanyirivu bwabwe bulala, era okugenda ku stage nga bazannya ngeri ndala okusinga abo abayina obumanyirivu obwawano. Abaganda bagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Abamu batandise okukikyusa nti okutambula kulaba okudda kukola. So obumanyirivu kintu kikulu nnyo okumanya nti obumanyirivu obwo bugazi, ojja kugaziya abantu. You will exalt people. Then kati tugenda ku kigambo ekirala ekisimbayo, mbadde nno ku kigambo kiri nti tuli kuba ku buntu personal. Owulidde ebintu ebigikola, obulombolombo bwo, experience yo, awamu ne values zo. Values zo bwe bulombolombo, yes. Kati attributes, ebyo bye bakwogerako biki? Yalina omukulembeze wano omu yagamba nga bwakusanga nti wayi batwogerako ki eyo. Yali professor mulambano. Naye omuntu oyo nze yandabikira ng'alina amagezi mangi. Teyakusanganga nga bano abalala bwe bakusanga abamu abakulembeze baffe naga njagala okole kino, twagala okole kino, twagala okole kiri. Kyatandikirako. Oli ng'asooka kuga nti wayi eyo batwogerako ki? Kwegamba omulaba omuntu oyo anoonya abasobola omusongamu olwo ne bamugenda nti wayi wano oli musobi, wano oli mutuufu. Batwogerako ki? Weewuunya abakulembeze abamu tebeebuuza bibuuzo ebyo, tebabuuza bantu baabwe nti wayi eyo banjogerako ki? Musaanya bannange abakutukulembera oba abagenda okulondebwawo, muteekewo ne bambega bammwe mugende mubuuze abantu. Nammwe kennyini muyimuke mugende mubuuze abantu lwatu nti abange eyo munjogerako ki? Totya bakwogereko bye bakwogerako nti olimba, tolina kyolina, oyagala kukola kino, ekyo nakyo kitwale. Oba singa olina amaanyi agamala kimuddemu, kivuganye, tokiwakanya, kimuddemu omunnyonnyole, akitegeere. Bw'ona omumatiza ojja kuba muntu mutuufu. Abantu bakwogerako ki? Ani akwogerako ye? Maama we akwogerako ki? Maama we akuyita lyana, kaana, kyana, kisajja, gusajja. Maama we yennyini ayinza nti naye bannange ogusajja ogwo, abantu bayinza okujja ne bamuga nti wayi mutabani wo yeesimbyewo. Maama we kennyini aga naye bannange ekisajja ekyo kati ani akigambye ekyesimbewo? Nga ye maama we yennyini. Ekitegeeza ye maama we akumanya okutusinga, akuyita kisajja, ffe tuli eno tukuyita candidate. Taata we yennyini omugamba nti wayi mutabani wo wuli yeesimbe, nti twaleeta ombulira mwana oyo. Kubanga omwana amumanyi, mwana temuli makulu. Naffe abalonda betugenda okulonda tunoonyereze tyabaayo omusajja abantu omuntu oyo bamwogerako ki ewaabwe nti Alex nti bamwogerako ki ewaabwe nti Alex kaliddalu, oyo kaliddalu. Bagamba abantu nti Alex Mukulu yeesimbewo, nti ani ayagambye kaliddalu okwesimbawo? Olwo nno sengaawo ate yabuuza. Nina mwannyinaze bamuyita Baaka, tayinza butakyogera ekyo nga bamugambye nti Alex Mukulu yeesimbyewo era ajja kuleekaana mangu. Ani yagambye oyo kaliddalu okwesimbawo? Bwe nkiwulira ekyo naye nga nti waayi abantu bagamba nti kaliddalu, sigenda kwesimbawo, sigendayo. Baba bandabudde. Abantu kye bajja okunvuma nga ntuuse eri waggulu. So tunoonye nnyo attributes ezituweebwa, ebintu ebitwogerwako, ebitugambibwako. Oluusi biba bisobo naye ate oluusi bibaamu ki? Amazima oba ebintu ebimu ebituufu. Naye bw'obiwuliriza kikuleetera okumanya ekkubo ly'olina okukwata. Bwe twawandikanga emizannyo mu biseera ebyo nga nze naakatandika, nga tulina kye tuyita ba critics.
abawandika ku muzannyo gwo wandise ne bagusensula ne baguvuma oba ne baguwaana ne bagwambusa oba ne bagukendeeza naye ng'ebintu ebyo oluusi bye byatuwandiisanga emizannyo emirungi kubanga wabisomanga noga nti ono omusajja abiwandiise musiru tinedda therefore nze ndiko ki obuzibu abalala nga babagula of course waliwo gwe baagulaawo yali Makerere nampandikako ekintu ekibi ennyo musajja nakati era tetuwagala na bulungi naye nze namusonyiwadde bamuwa siringi 15,000 n'awandiika ekintu ekizibu ennyo n'avuma omuzannyo ate twaddayo kufuna ku muntu nedda so waliwo ate be bagula bakwogereko ebigambo ki ebibi naye teri kibi kiwangula kirungi era ebirungi bijja kutuuka biveeyo bikuwanguze so twegendereze nti tunoonye nnyo abantu kye boogera ku bantu naddala abantu baabwe oluusi naddala abalabe bo kye bakwogerako kiki nabo osaana obbawuliriza naffe tusaanye obbawuliriza nti abalabe ba Museveni boogera ki abamwagala abamubibiita bamwogerako ki abalabe be bamwogerako ki awo gwe ng'omugezi n'opima n'oga nti nja kudda luuyi lwe bonna n'obapima Besigye bamwogerako ki abantu be bamwogerako ki bamaawo baboogerako ki eyo mu byalo bo be beeyogerako bokka naye batuweeyoba ababoogerako simanyi lwaki wano tetukuba kampeyini zaffe ne ba vice president si baffe kutya kuba simanyi lwaki nze singa mba nesimbyewo kuba president ne vice president wange ntambula naye naye lwaki mutya okubateekawo oluusi lwakuba temulina kye muliko naye omuntu alina amanyi gy'alaga amanyi entanda gy'alina okusiba era amanyi abanaamuwerekerako bw'oba ogenda okulwana olutalo olw'emmundu togenda na mayinja oba na mafumu ngalakwena bwe yakola bw'oba ogenda okulwana olutalo bangenda wa lumu baali bagenda okumpa omudaali ogwo baagugabira Kaseese gye oba lwe lunaku oba n'olwasooka okugaba emidaali simanyi sijjukira naye nennonya omuntu amperekerako e Kaseese teyambula yambula naye nga ŋŋamba kati nvuga emmotoka nze kaŋŋenda e Kaseese nkwate driver muwe ssente bw'ananzitira mu kkubo so omuntu gy'olaga omanya entanda gy'olina okusiba era omanya abanaakuwerekerako ani akuwerekerako vice president wo yaani singa tuba tukulonze oleme tutawanya ate ng'otuuse wali nti ate vice president abatepa simanyi biki tambula naye tumulabeko usanga kiyinza n'okukuyamba ne tukuwagira nze nagamba nti ne kabineti mugitulage yonna ne kabineti yo gireete oleeta kabineti yo ng'owangudde Kyagulanyi leeta kabineti yo ng'owangudde Museveni tuleetete kabineti yo ng'owangudde zonna muzituleetere nga tetunnaba balonda tulabe abasajja be mugenda okukola nabo muyinza otusibako abasajja abazibu tuyinza okulondera awo n'oleeta abantu be tutategeera bulungi nze nandibadde ndowooza nti ne kabineti zaffe twandibadde tuziraga ng'effenno mu Afirika bali abazungu tugira tubavaako kubanga bo institutions zaabwe zikola nife zaffe institutions tezikola bantu be bakola olwekyo tulina okumanya baani boogenda okutambula nabo tufuga nabo kakati tulina ba spokesman tulina simanyi banoopu baloopu biki bacheyamaani ba vaisi baneeke bacheeke baseeke ebisibitegeera ebimu mutugambe nti nze kabineti yange ejja kubeeramu abantu 25 minisitule gundi ne gundi ne gundi ne gundi abategeera tubiyitemu abatategeera nabo babirabemu tuleketega nti no musajja kabineti gyaleeta mpitirivu amini wano yakola kabineti situgirabangako so attributes bakwogerako ki mbuulira gw'oyita naye nkubuulire kiki empisa zo ani gw'ogenda okuyita nga naye ng'otufuga oba ng'otukulembedde era ogenda kuddamu kuyita ne bw'obadde oyita nabo nedda ze mbeera z'obuntu bw'omuntu gwe tusaanye okubanga tulonda ekyokubiri moral fiber empisa zino ez'ebweru etiquette laws amateeka agatali mawandiike empisa ez'ennono empisa ez'enzikiriza
empisa eza professions zaffe ebyo bibalibwa bitya omanyi otya nti omuntu oyo moral fiber ye ngomu biri bisatu byomumanyirako integrity honesty ne resilience integrity obwesimbu okuba ng'oswala ekyo situjja kikola integrity zino sente nzironze kanzitwale wanyinizo integrity newoze kangende nsasule oluusi tulemu okusasula naye integrity kubanga oli willing to pay singa oba ofunye sente ezo integrity kwe kukkiriza nti yes neewola oba bampa nolwekyo nina okuzzaayo weewoze looni ya integrity zizzeeyo so si ate kuwola sente nga ffe baatisiti eno gye tuli be baawadde sente ez'okukuzaakulanya ate ne badda mu kulunda embizi aziifu ab'embizi tebalina abawa sente integrity bakuwadde sente zaaki kulaakulanya ate gulunda otya enkoko that's not integrity. Then honesty okuba ow'amazima obutakyusa kyoyogedde leero ate nkya noyogera ekirala nogamba omuntu nja kujjeewo saawa 2 honest notuukayo saawa 2 nobeera ate honest oba totuukayo n'omuga nti wayi sijja kusobola ngenda kutuuka leeti oba onaaba okyaliwo ebintu ng'ebyo ng'oli w'amazima eri abaana bo tobalimba daddy ovaawa ambadde mu meeting ate ng'ova mu bbaala lwaki tomuga nti ova mu bbaala kubanga okimanyi kisobo ku saawa ezo lwaki ya omwana akubuuza nti ovaawa daddy kitegeeza tobaddeewo mu kiseera we bakusuubirirawo ate gwe bw'okomawo n'omulimba titubadde ne meeting honesty okutta essimu tugenda nitulimba obuntu obutagasa abantu balimba ddala tulaba n'abantu abakulu ddala balimba tulaba akwata essimu eyo n'agamba omuntu ng'owulira ti ndi mu meeting naye nga muli naye awo temulina mu meeting muli mu kunyumya okumanya baba balimba bakayita naka meeting ndiko ka meeting kendimu ababbi bakagwa ndiko ka meeting kendimu kankukubire kanziremu kubire yeyogeza nakama kanziremu kubire ono ndiko ka meeting kikoli molimba toli honest yogera ekituufu tisaze yogera ekituufu ndi munne manyo manja naye ndi bubi naye nfuba be honest eri abantu bwe tunagenda tujja kukola kino kikole beera honest naye toyinza kwogera kigambo kino mu mwaka guno ate muguddako n'oyogera ekirala ate ne muguddako n'oyogera ekirala leero kino tekikoze ate ogambye abantu kigenda kukola ne kitakola obalimbi toli honest ate n'oleeta ekirala ozzaako buli kaseera kirala toli honest na bigambo byo ekitawaanya ensi eno Afirika bafuzi abafuga ne balwawo okyogedde ate nkya noyogera kirala nti abafuzi abalwawo be balungi eri Afirika kakati awo honesty tewali resilience okuguma okulemerako n'ogaanirawo enjala ekuluma n'ogaanirawo n'oguma n'okakanyala n'okaluba oli egamba ebintu ng'ebyo bye tunoonya mu baki mu bafuzi baffe oli then kiri kyensembesezaayo distinctive quality ekyo ekigambo set apart tukiyite set apart to preach the gospel mu Bible mwekiri kiki ekyo ekikusetting apart from other people ekikuze ebbali waabwe oba waggulu waabwe okukira bo kiki ekyo ekiyinza abantu okugamba nti oli set
apart osobole okulembera abantu. Ebigambo ebyo byonna byenjogedde bigwa mu kigambo eki character. Tulina national character, tulina metric, olukoba kwe tupimira character yaffe ng'eggwanga. Tulina character ng'amawanga ag'enjawulo. Ebyo nga tubirina tetujja kulemwa kufuna bantu abalungi abajja okulembera eggwanga lye. Naye nga tunoonye nnyo character y'omuntu yaani, eyuguuma, mugumu, ebyembi bwe bijja abeerawo, azze atya kubonyaabonyezebwa, azze nga kitaba, alina dynamism w'amaanyi, oba ali flat oba ali rounded. Singa tetulowooza egenda buziba tutyo, kyendowooza nti kyetwandibadde olwaleero, kubanga wakyaliwo abagamba mbu Afirika tuzukuke. Afirika yazukuka dda, wabula omutawaana kwe kuzukuka nga tolina kyakkola oba nga tomanyi kyakkola, nga tolina kyogenda kkola olwo oba nga tomanyi kyogenda kkola, ozukukira bwereere. Afirika yazukuka, abantu abasinga kati bazukufu, kale katugambe 50% bazukufu. Ekyo kimala. Tulina abayivu bangi nnyo e Ghana. Omuntu asinze kati okusoma bw'ali mu Ghana. Tulina abayiiya bangi nnyo mu Afirika yonna. Twazukuka dda, tumanyi ekisobo kyaffe. Naye ekikulu bwe twazukuka, abasinga twazukuka tetumanyi kye twagala kukola. Nakati tuzukuka naye nga tetumanyi kye twagala, tetumanyi kye tugenda kukola, naye nga tuzukuse. Bino ebibiina ebizze wano mubiwulidde, simanyi sisimuka, zukuka, weebereremu. Byonna ebintu ebyo tubirina, tebabalimba. Owulidde, mwoyo gwa ggwanga ani atagulina? Ani atalina mwongo gwa ggwanga lye? Ani atalina mwoyo gwa ggwanga lye wano? Abamu beefuula abo bo be patriot si bokka, obalina omwoyo gw'eggwanga. Teri atalina mwoyo gwa ggwanga lye, taliyo. Omwoyo teguba just choice, oluusi tekiba na choice, okizaalirwamu. Oba n'omwoyo ogwo ogw'eggwanga lyo kizaale. Patriotism kintu kiba kizaale, tekiyigwa. Naye abamu balowooza mbu basinga kiki abalala okuba patriotic. Twagala ki? Okuyitawo wano we tuli tuyingirire ekiseera ekiddako. Bino byonna bijja twetaagisa. National character tetugirina, kyetuva tulwanagana wano. Okufuna national character kijja tutwalira ebbanga okusoma. Nze kyempita amaanyi ga buli ggwanga ery'enjawulo eriri mu ggwanga muno n'obunafu bwalyo tubigatte, tusobole okumanya amaanyi gaffe n'obunafu bwaffe ng'eggwanga. Tusobole byombi bikozesa okutambula nga tudda mu maaso. Ate ekyo kive ku ggwanga eryaffe wano Uganda, kidde ku East Africa. Tunaamanya ddi amaanyi g'Abakikuyu n'obunafu bwabwe? Bwe tutaagamanye ye tunaabeegattako tutya? Mu nsuubula, mu njogera, mu kuwasaŋŋanya oba obutawasaŋŋanya. Tunaamanya ddi amaanyi g'Abasudaani n'obunafu bwabwe? Lugendo lw'amaanyi. Wali aba Ethiopia, wali aba Eritrea, wali aba Nigeria.
amaanyi ge tuwulira ge balina agasinga agamu ga mu ŋŋambo ne bwe tuba nga twagala okwegatta byonna tulina okubiyitamu tusobole okukola ki okufuna ekyo kye twagala. Battawole b'olwaleero kubanga bali waggulu bafuga abavubuka okujja okufuga. Mwebuuze nnyo obunafu bw'abakadde bwammwe bwali ki? Obunafu bwaffe bwali ki? Mutubuuze. Ate oba mubumanyi nga ffe tetubumanyi mubutubuulire. Obunafu bwaffe bwali ki? Amaanyi gaffe gabadde ki? Ddala tewabaddewo maanyi gabaddewo. Naye ate wabaddewo n'obunafu. Ki ekisinze amaanyi? Ki ekisinze percentage? Bunafu oba maanyi? Ebibiina ebibaddewo DP amaanyi gaayo ki? Gabadde ki? Okuva lwe twefuga. Amaanyi ga DP gabadde ki? Oba bateekwa okubaawo kye babadde nakyo. Ate obunafu bwabwe bubadde ki? Nga tonnabagatta DP ku NUP olina okubimanya ebyo. Amaanyi ga NUP ki? Obunafu bwabwe ki? Amaanyi ga NRM ki? Obunafu bwabwe ki? Bo tebajja kusobola byeyogerera. Ffe ababalonda ffe tuyinza obimanya n'okubiraba. Ate of course nabo ddala bwe baba b'amaanyi balina nabo tubuulira nti amaanyi gaffe ge gano. Obunafu bwaffe bwe buno. Tugenda nga tubigatta mpola ne tusobola okuggyamu ekintu eky'amaanyi ddala ddala. Twegatta lw'amaanyi oba lwa bunafu. Tulina kwegatta na byombi. Kuba teri atalina bunafu, teri atalina maanyi. Omukazi oyinza omulabira awo, omulaba ng'omunafu. Ne bwe kutuuka okuzaala, amaanyi ge go naawe omusajja toba nagaago agasindika omwana. So wano oyinza omulaba tasobola kulwana, si w'amaanyi, tasobola kanika mmotoka, tasobola kukola mirimu gy'amaanyi. Naye ate alina amaanyi ge. Of course n'obunafu. Ffenna tukirina ekyo. Bwe tutabitunulamu tujja kwegatta olw'obunafu. Nga tetumanyi kyakukola, tetumanyi kye tulina kukola nga tuzukuse, tetumanyi kye tulina kukola nga tusisimuse, tetulina kye tumanyi kukola nga tulabye omulabe. Kabe kasinge n'okumumanya temutukola ki tetumumanyi. Weebazanga Katonda mmwe abazukuka nga mulina ensonga ebazukusa. Mwebaze nnyo Katonda. Kubanga waliwo abantu abamu abatalina nsonga lwaki bava mu buliri. Nga talina kyagenda kukola, talina mulimu. Tamanyi kyagenda kukola bweru, talina kyagenda kukolayo. Naaba ng'obutaswala alina kusigala waka. N'olw'ensonga eyo tube nga tunoonya amaanyi ago. Empologoma teyeegatta na mpologoma. Okuggyako ng'ekintu kizibu nnyo. Neeyita zinnaazo. Zo zeegatta lw'amaanyi. Tezeegatta lwa bunafu nga bukolwa. Ebibiina wano bingi nnyo saka ezeegasse nga zeegasse lwa bunafu. Bonna tebalina ssente. Yes, kirungi mwegatte. Nga mwenna temulina ssente. Musobole okufuna kiki? Ssente. Naye kyanjawulo nnyo omuntu ayeegasse olw'obwavu n'ayeegasse olwaki? Olw'obugagga oba olw'amaanyi. Eggwanga eryegasse olw'obunafu. Eggwanga lirina kwegatta lw'amaanyi. Buli omu aleeta amaanyi ge. Naye tosobola kulinyirira maanyi ga mulala ng'abantu baffe bwe bakola wano abamu. Ate mmwe mukkakkane. Ffe tusooke tukole ki? Nedda. Buli maanyi tugeetaaga. Kale tunaagoberera ebintu ebyo ne tugenda buziba mu kulowooza. Mu mabaala gye mubeera, mu clubs gye mubeera, mubyogereko. Ne mu bbaala muyinza okuvaamu ekyamagezi nga mubyogeddeko. Naddala abatamiivu oluusi tebaswala baate kujjayo ebibaluma. Oyinza okibakira eyo noga nti wamma. Mu clubs ez'enjawulo, ez'abakyala, ez'abaana, ez'abakristaayo, ez'abazannyi b'emizannyo, ez'ab'omupiira, bino bye byandibadde byogerwako ku ssaawa eno okutuuka nga
February we tugenda okulondera. Nze ndowooza nti ebivvulu bigira bisirika, waliwo yakyogeddeko kituufu. Abayimbi ba artist essaawa eno munoonyereze bintu bino mubibuulira abantu, oba kubiyimba mu biyimbe abalonzi bafune civic education eyo gye batabawa gavumenti yandibadde egiwa myaka 2 before emabega oba 3 bayigiriza abantu naye bakuwa emyezi 6 gyokka 3 4 weesimbewo noonya abantu ebyo byonna kavuyo. Naye mwe abayimbi olwaleero mwandibadde muyimiriza ku bivvulu kabe kasingi n'ebivvulu bimwandibadde mukola byonna kati byandibadde bya bwereere nga mugamba abantu nti bannange steady byonna kati byandibadde temusasuza sente muba promoter abapromotinza abantu ne mujja sente mu bantu kati mu promotinga kisaawe andibadde mu promotinga civic education okuyamba abalonzi n'abagenda okulondebwa okuba mu kkubo ettuufu, ekkubo ery'obulamu n'amazima, ekkubo eritandika n'erinaatutwala ku destiny yaffe kyemmwe kye tuyita ensi ensuubizi oba mmwe kye muyita New Uganda, abalala kye bayita New Vision. So essaawa eno mmwe simanyi ba promotinga kikati saawazi kintu mubikolere bwereere tuyambe abantu naffe tweyambe tusobole okuba nga tuli ba mugaso mu biro bino Katonda byatutadde ku nsi kuno. Yesu Kristo Mukama waffe yeebazibwe.